Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulijjo kakati nebuuza leero poliisi egenda tulimba ki? Munoonya obujulizi, bulijjo musiba ku bantu ebisasiro, yabbiyita bisasiro kubanga abasinga bungi mujja bitegeera. Kakati bujulizi ki bwe munoonya? Omwami wuuno awera nkolokooto era agamba nti bagenda bannaye mumwewulirireko. Ono y'omu ku bakomanda, y'omu ku babode ttaano b'omwami gwe bayita Alien Skin. Gwabo nga bumaze okukola ogenda bumanya omugaso gwabo nga bumaze okukola. Kano kamu kaliko buna bagaye bali wawule. Kano kamu kaliko buna nantu walumbye wa mama wa bosi wange ne mukyala eno. Kano kamu kaliko bumeka? Kaliko buna. Mbulina boyinga tewanyiga ng'abantu tujja kuzina dogo, tujja kuzina dogo beramu, tujja kukola ki omanyi mwagenda dogo beramu bamakanika bo mubadde mukanika eyo nga mutu atudigidde obwaserebwe ebbanga ddene temumanyi kitwala wetumuwulirize obadde muwa. Ensonga za Palaso ne Alien Skin ziyingiddemu ebisiyaga eno. Njagala tupaying attention to details, kati kavudde kwanjula tutandise ka firimu akaddala. Tugenda tufuna points enkulu okusinziira ku Palaso n'oluyimba lwe olupya. Alina ensonga gye yakoonyeeko mwolwo oluyimba naye teyabadde direct mbu ayogera ku bisiyaga. However, okusinziira ku ono atugamba nti ono y'omu ku bantu abali okumpi ne Alien Skin aggyeyo kondom oba obupiira naye ng'agamba ensonga ze bagenda okubeera nga bazibukozesa mwana wattu zeekuusiza ku kiki bagenda okubeera nga bakola ab'omukulu Palaso bonna n'abaana batambula nabo betwogerako basajja na basajja. Naye ate waliwo ekintu kyesaafuddeko ku ka video ka Palaso keyasoose okubeera nga akola live gye yabaddeko mwe yawooningidde Alien Skin we yabadde yakamala okubeera nga amulumba yaseyase emmotoka ze. Abaana balina ensonga gye bayogedde nti gwe tugenda actually akatamika nkateekeko buteesi. However, nze nakitegedde mu perspective ndala naye ate ono wagireeta mu nsonga y'ebisiya kati neebuuza na kiri kye babadde bategeeza kyekyo kyennyini oba bakikozesa mu ngeri ndala. Omanye ebigambo by'abayaaye bineeno ayinza okugamba gwe ngenda kukola ekintu kumba ategeeza kirala. Ekigambo kye bakozesezza katutandike n'akaba Palaso nkakuteereko olabe ekigambo kye bakozesezza nga bali serious bakizeemu emirundi n'emirundi nga bali serious gwe tugenda bakola iki tugenda kibakola. Kati ate no naye wavaayo ate ye n'alaga n'obujulizi oba ensonga ki gye bagenda okubeera nga bakozesa. Waneeno wandibaawo ensonga z'ebisiyaga mu ggaali z'abaana abantu ababiri kyekibuuzo kye twebuuza. Wano ku SMX Media subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere katandika butandisi kekano ka video. Tujja kutema tuko ne sponsor gwe dogo badde ki kati wegendereze byoyita mu dogo mbumbo ino ine fujjo tulirina ffe tugambye zokusamira mu ffe twafadda nakigambako juze mabegako wali nenkugamba boy waliwo abantu nga bafadda boy nga toyina kutakuula mirambo bujolowooza wanyiga boy nga tewanyiga ng'abantu tujja kuzina dogo, tujja kuzina dogo beramu, tujja kukola ki omanyi mwagenda dogo beramu bamakanika bo mubadde mukanika eyo nga mutu atudigidde obwaserebwe ebbanga ddene temumanyi kitwala wetumuwulirize obadde muwagizi kati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulijjo kakati nebuuza leero poliisi egenda tulimba ki? Munoonya obujulizi, bulijjo musiba ku bantu ebisasiro, yabbiyita bisasiro kubanga abasinga bungi mujja bitegeera. Kakati bujulizi ki bwe munoonya? Omwami wuuno awera nkolokooto era agamba nti bagenda bannaye mumwewulirireko. Ono y'omu ku bakomanda, y'omu ku babode ttaano b'omwami gwe bayita Alien Skin. gwabo nga bumaze okukola ogenda bumanya omugaso gwabo nga bumaze okukola. Kano kamu kaliko buna bagaye bali wawule. Kano kamu kaliko buna nantu walumbye wa mama wa bosi wange ne mukyala eno. Kano kamu kaliko bumeka? Kaliko buna. Mbulina tugenda kakasa tugenda buga babwatandise dogabibwa
Omero akibugabwa. Omero akibugabwa. Tebinagwa. Katomuli ogwe bazinye ettako temwewuunya. Bubuno. Batugambe mwalwala kabootongo mayanja family yonna yalwala kabootongo kye kibagize ebyo ibalabe ne tubufuna. Government yatuwadde bwabwerere si bwakugula bubuno. Bubuno. Buno buki. Buno bupiira boza bugenda kukola kipalaso. Lindo ogenda kiraba. Gwetegeka nyuma giwawule. Bubuno obupiira bubuno. Oza bugenda kukola ki? Sijja kubulya kye bugenda kukola ogenda kiraba. Kano kaliko buna. Gwe babirira nyuma. Kano kaliko buna. Anti walutandise kano kaliko buna. Kaliko buna. Gogenda mmanya gwe ewa mama wali ni walumbye tobulina. Ffe tugenda lumba tubulina. Tulijjanga tubulina. Bubuno. Kaliko buna. Nina kisaganda box bawereza 3 ngenda genda ngabira. Mu toilet je wekwese edduka y'emisinde kubanga ebirabo byo bituuse. Olala bobango jewo omuntu ojjanga ne condom. Otegedde? Ojjanga ne ki? N'obupiira. Tojjanga ng'ozunga buzunzi. Kati ffe zizino tuzikuleetedde. Zizino kagumba kanke jenzirina zizino. Kati palaso ogenda kakasa ekyawo. Omuntu ogenda kola report nti bankutte. Nenga ate omuntu akola report okwatibwa toli mukazi oli musajja. Ogende mulago bagambe tulaga report yo bakutte batya. Kambalage. Nzolooza mbu byasine kamanyo. Box number. Yino. Box number. N'akazigo ke basige mabega bakatuwadde. Gwe kyolina okukola dduka walabyo tutagenda kukwatirako. Teri mulala gwe tugenda kukikola. Iyo. Box number. N'akazigo ke basiga mmunyo bakatuwadde. Kaakano. Olaba akabala akaliko. Kusoko siga mmunyo n'ogutandika. Bitulekere. Bindekere. Lero Katonda ajja kunyi gwe kwatirako ne wenkusanga ku studio ngenda kukukwata. Kaka na akazigo nkalina. Bakaita Shine Cleaning Advance. Shine Cleaning Advance. Kagenda kukolako. Bade bampadde ne spray josoko fuwa ennyuma nevayo obuchafu bonna. Nesima kekasoko osoka n'oteekayo. Nosoko olaga kuoyo gwe palaso. Okalabe ngambe nade swenje babujja mwana ngamba nti eri wali akazigo bakaita Shine Cleaning Advance kosoka n'omusiga yo bwoti awulira omuliro mu pate kati bwomala toloza munno obowonye olokwa tuno mazo kusiga yo ka Shine Cleaning Advance oyinzo loza mbo obowonye oba tonnaona oluvanyuma lwa Shine Cleaning Advance nga mazo kuba omuliro ogulya gwake mabega gulinga musisi. Nkuleetere kano. Ba pepa sipule mabega ulye bwebuguma ngo omuliro ogiraba. Wamaja ngongulire ku data wali ono palasa lowoza bya sine kamanyi. Peyo spray mabega ulye nga wakwata omuliro. Kasi ya buloro.